omuzigo abakazi okulaga obusolo nga basitamye mu kamera mu live nga obusolo buzimbye gumuze gutandise okula wano mpola mpola bakulu bannange era gwono omusajja mukazi ngo ino omusajja abera ku live kuno nga tava ku Facebook kwatava ku TikTok ku live omusajja agenda kuononekako abakazi omuzigo okulaga obusolo ku TikTok wano gususse atula mu kamera n'asitama n'atandika okugaba enamba y'essimu n'abantu tebamuwa enamba y'essimu okubateeka mu group mb'okubalaga ku busolo gumu bbiri abasajja babeera kuli bangi live y'abakazi abalaga obusolo muganda wange zimu ku live kati zisinga okulabwa tebalina nnyo bigambo biboogera batula butuzi wali ne balaga ebisambi ne balaga wali akapale munda nga kalabika oluusi abamu nga tebambadde empale ya munda n'atula wali n'olaba ku kasolo wano waggulu ekatandikira obwoyawe yawo n'obulaba n'abeeraawo n'asoma enamba y'essimu naye nga message ziyiika nga abasajja babateeka mu gurupu enkya n'eggulu basobole okulaba ku busolo abamu nga bakazi basajja bafumbo mpozi eriyo basekadaama abagala okwekuba obusabbuuni nabo bali muli bangi waliwo bakazi kati bazze kati nnaku zino beeyongedde ne leero ndabyeyo abapya waliwo gwe nalabye omubi bannange oli mwana muwala yabijja oli omukazi yabijja namulabyeko wano ssebo wabula oli omwana mubi ndowooza alina ne sponsor eyamusponsalinga okuba nti mubi nga naye atudde agasambi gonna wano wakati wegeegatira wonna wakuusidde ensambi zonna zikolobose feesi yonna yonna emikakanyadde inayina ensambi nsiiwuufu akapale kayambadde kaddugadde wakati yenna atudde mu kamera mbwagamba abantu abagala okulaba kasolo omutwalo gumu mu 12 mwewandiise kati mbasse mu gurupu simanyi tulina VIP simanyi ne regular gweyagala VIP simanyi osasula gumu kitundu kati ng'abasajja bateekayo amanamba g'amasimu bawaayo sente babateeka mu gurupu z'okulaba obusolo naye kali kasolo kikena byalaga mukazi mukulu ina teyekola nako noza kasayawezeza abantu 10 teyekola nako etwedde neliringa round about ye mulago ina tatadde kwa de kawivu teyetadde kwa de tuzigo bana mukubye screenshot onade njagala mubalaga nenga ina atudde ina kugulu kuma kutadde no kameza okulala kuli wansi kamera mutudde mbweti wakati asaba abantu sente asolo balagako ali no munanga kuwebali teri mukazi mubi mwana gwe ogamba otya mama idoli ne kajumbo ogamba otya teri mukazi mubi nze nalabi nze nabali na akajoyininga ko bweti n'omutima ne gumbwa atuka bu ninga mama liri nababiri yawa eri kazi ngali birifanana ngali wala lyamini ngali bi mama nga abantu bali kuli bati tebaseguka nga comment zigamba gaziyamu bambi nanulamu bambi wenjula ko kapale katono nnyo kati waliwo yabadaga mu comment jamu akapale bambi nyambabu yambi jamu kapale tunengereko nga bali mu comment muli na mugamba we kalazi jemu empale teke namba ye wano werezo mutwala we goti nkolageko ne ngamba nga abasajja bali muli bati teri mukazi mbi muganda wange teri mukazi mbi era bane nsaba government yetu yambe kino ekintu kya TikTok eno egenda siriwaza abantu TikTok egenda kwekubisa abantu obusabbuuni endwadde zigenda kufubutuka ku TikTok kuno nze nkubuulira ekiri wano kisusse ogw'omulamuzi obusolo babusomesa 9 waliwo gwe nalaga abasomesa abantu okukomba simanyi okukomba akapama ka mitwalo 2 kwesatu kati bannange kati neŋŋamba zino ensonga ziri ku kiwani era gw'oveeno ng'ogenze kukomba kapama Zanaze natero kuba ku TikTok nze nkoyo okulaba ebintu ebizinesittaza ng'oli ejjalanga bannaye banyabule basebo abagalo bakomba akapama enamba y'essimu yeno eri 077 byebiti okukomba akapama simaye kabate katukudde bulungi kasente bwe kati okukomba akapama katukule bulungi sente bwe ziti biri kuno ku TikTok banna eno app eno bwe bagamba nti zezimu ku app za sitaani tonyiiga zezimu ku app za sitaani abakazi bali kuno basi nesimanyi lwaki abasajja bodi tubana bakujja kulaga busolo abakazi bo batandise obulaga kitegeze ekiddako basajja ngojja n'otula mu kamera enemba madubala ya bulagadda n'otula mu kamera loko zimbyo omusolo n'obagamba bakadama mugulaba gonna gulinga omwogo gwe Masaka guliko emisuwa sasula emitwalo 2,13 ngukulagiko nga gwereeze no yokola inbox we kaba mati kigezeko